Masomo giri ensose kyenkwezi pangirwa Buganda zakenga nerya saba takakoli manyi awangale agundegunde omuterega Sebufu Bwango Ronald Edward Frederick Kimera Mwenda Mutebi owokubiri Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda. Yenze Kanka Kapita yenze mutesitesi wa TM Online Television nzizo okubatuusaako ekitundu kyaffe ekyokubiri ku programu esomesebwa Retired Major Honorable Abdul Nadduli egamba nti Kabaka asikirwa atya. Abataalaba kitundu kyasooka programu eno yakutulwamu okusomesebwa oba omusomesa yagikutulamu ebitundu 5 nga bisomesa Kabaka mu Bwakabaka bwa Buganda asikirwa atya. Kino nno kye kitundu ekyokubiri era nga tugenda kukitandika butereevu kibatuusiddwako kampuni ensaabaza y'ebintu okuva China eyitibwa Kasamitala. Kasamitala Cargo and Logistics Company yesobodde okututuusaako ekitundu kyaffe ekyokubiri mu kusomesa kwa Retired Major Abdul Nadduli Honorable nga tusomesa mu kitundu ekyokubiri emikolo egibaawo egikolebwa mu Bwakabaka bwa Buganda nga tuteekako Kabaka omulala nandiki ng'omuliro guzikidde mu Bwakabaka bwa Buganda. Kasamitala ekugamba nti osobola okugula ekintu kyonna okuva China n'okireeta mu ggwanga Uganda ku muwendo ogusembayo okubeera omulungi oba oli ssekinnoomu oba oli wa business. Kaakati tuma Kasamitala bakuguliza ebintu ne babiyingiza mu ggwanga Uganda oba kiyite logistics okuyita ku mmeeri ne ku nnyonyi sako ne mu nkola zonna gwe ekintu okirinda Uganda. Bakuweerereza ssente China bw'oba olina biwagula edda ate ne bakuyambako n'okusasula omusolo gw'omu Uganda bakiyite okukiryalinga customs. Kasamitala Cargo and Logistics Company besige ng'obakubira ku namba zaabwe ey'Ogwanzu Bayun District mu China weri gyokozesa okubeera ng'otumya ebintu n'ey'omu Uganda mu store gwe yatumya ebintu ne bituuka esangibwa ku wali eri ku Total Business Center store we esangibwa ne woofiisi kubirako manager abeere ng'akunnyonnyola. Kasamitala yetutuusa ku ekitundu kino ekyokubiri nga Retired Honorable Major Haji akusomesa ku ngeri ki Kabaka gy'asikirwa oba Obwakabaka bwa Buganda gye busikirwa mu ggwanga lyaffe lino Uganda mu Bwakabaka bwaffe obwa Buganda. Kino kye kitundu ekyokubiri. Bannatye oba nange mwenna bw'otwolesaganyizza obwanga abeetoolodde enkulungo y'ensi eno nga mbutulabira mu budde obw'enjawulo kubanga bukya bwa njawulo ssaawa tezifaanagana. Muyinza okubanga eyo mutulaba ku ssaawa nga 5 ez'ekiro ng'ate eno tuli mu 8. Mbalamusizza nnyo nnyini ddala nga neebaza Katonda abatukuumidde nga mukyali balamu ate era n'okukkiriza okuwuliriza n'okwagala n'okusengejja biki bye tubagamba. Guno mulundi gwawe gwakubiri oguzze okujja wano ku nsonga y'Obwakabaka bwa Buganda. Senga enjega eguddewo baffe najja omukono mu ngabo biki ebikolebwa baki ababikola era babikola batya. Mulundi guli okubayitirako katono okukomyawo obwongo twalaba nga enjega emaze okugwawo Oweekitiibwa Katikkiro yavunaanyizibwa nga tewannabaawo muntu mulala yenna atunuulira ku kintu okujja n'adduka emisinde n'agenda ategeeza ku jjajjaawe wa Kasolya mu kika Mwabaava. Olwo olugendo lw'okubika n'okussa mu nkola ebyokolebwa luba lutandise. Bw'agenda twakiraba nti bw'agenda n'ategeeza ku mutaka wa Kasolya ogugwa abaagumaze. Kaakati omutaka wa Kasolya atumira bataka banne ab'obusolya okubategeeza ng'enjega bwezze. Wazira ono ategeezebwa nti genda oteeketeeke abataka we banaatuula. Kale nno okujja nga kubika kaakati omutaka ono azzukuza Katikkiro bw'ajja mu lukiiko y'abikira bataka banne
kakati awo olulyo ne lulanda nga lugenda lutambula paka lwe batuuka okulonda omutaka Ndugwa Katende ow'Olugave n'akubiriza olukiiko olwo. Bw'alukubiriza ate era tulaba ng'omutaka oyo y'omu yalonda muzzukulu we Kasujju Lubinga ti genda otegeeze abataka ab'emituba muba abalangira nga bwetwogera ku mulangira bwatuba tumwogerako ng'ow'omutuba ekyo kifundiko ekisembayo waggulu mu lulyo lw'Obwakabaka so ng'owaffe ate mu lulyo olwaffe olw'abakopi tusembayo na Wakasolya. Bano bakoma ku namba 3, namba 4 aba Wasiga, namba 5 aba Wakasolya, namba 6 ye Ssaabataka akuŋŋaanya abataka abo. Kale nno naye n'atambula bw'atyo. Kaakati wano tugenda okutuulira okulaba nga abataka abo bakuŋŋaanye. Naye nasazeewo nti nazze ng'omusomesa mu class nneme kubanga muyimbi. Omuyimbi bw'aba ayimba talina waatunula oluyimba lwajja nalwo mu mutwe. Naye olw'okubanga bino bintu bikulu bya nnono by'amateeka nazze ng'omubuulizi ne bwaba bishopu ate ayinza okubanga bishopu ate nga dokita kikulaga nti amateeka g'obwakkanonero gonna gamuli mu mutwe. Naye era akubikkuza nti bikkula wano nsomera amuwali bikkula wano nange sitayiro eyo gyenze nayo olwaleero kubanga ekintu kino kyalubeerera era nja kusaba mu nnyini abavubuka nammwe abataka ku nkomerero ya bino nga tumaze okubimaliriza ebintu bino nja bikoppolola mbibakubire mu katabo akatonotono tubibateekere ku CD mubisome mubitegeere ate era mubinnyonnyole bulungi ereme kuvaayo ate babuzaabuza genda kuteekawo nsowole ate nga bazisoweka mu bika byaffe ne mu nnono zaffe. Wanawulyako ng'olyagamba nti osanga ow'ekitiibwa Katikkiro ayinza okulonda nga yalonda omulangira n'asiikira Obwakabaka. Bwe munaagenda okubiraba wano nammwe munaakikakasa nti mu ebyo layini eyo aba ayingiriramu wa. Era kye kireetedde Obwakabaka buno obutagootaana kubanga bulina enfuga. Obwakabaka bwa Bunyoro bwali bunene nnyo, bwali bw'amaanyi. Naye bw'Obwakabaka bwennyini tebwasobola kufuga balangira. Kyova olabanga bwagenda buwaguka. Ow'Ettoolo yavaako, Kamuswaga yavaako, ab'e Busoga baavaako, abalangira abo ne bagenda kakati nga bayaayaana bwe batyo. Naye kyakuma mu Bwakabaka bw'e Buganda kyekyo mateeka gano n'okugoberera ennono zaako nga bwe zitambula nga teri awunjawunja. Era wano nawandiise nti bwe twali twasooka okulaba ebyaliwo amangu nga kyakategeerekeka nti Ssaabataka azaaye. Ku ludda lwa Katikkiro ne kati tugenda okulaba ow'omutuba omukulu omulangira Ssaabataka mwava bino byakola. Omulangira omukulu gwe twogerako wano kubanga buli kabaka alina emituba gye bavaamu. Era wano banaaba bamulangira bajja mugamba nti genda osimbire abaana b'emituba abalangira b'ozaala emituba. Era kyebakubuza nti gw'oli mulangira ova mu mutuba gwani timba mutuba gwa gundi egindi gw'ova mu mutuba gwani timba. Bw'aba ayogera ku mutuba togutwala ng'omutuba ogwaffe ogw'ebika eby'abataka ab'Obusolya. Kitegerekeka bulungi nti kabaka abeera ne lubuga we oba Naalinnya bwe balya Obuganda. Wano Naalinnya w'omugenzi Ssaabataka beesitula bombi ne Katikkiro okugenda ew'omulangira omukulu ow'omutuba okuloopa enjega egudde mu lubiri. Era jjajjaawe
ow'omulangira omukulu ow'omutuba mwasibuka okumutegeeza nti jjajja omulongo wange abuze. Kaakati ono Nnaalinya oli amuyita mulongo we kubanga bajja babiri na Kabaka ne Nnaalinya ti omulongo wange abuze. Amunenya olwo bo balinga bagamba nti omulongo wange abuze. Ebigambo bino bijjawo nga biringa byakugereesa. Amunenya olw'obulagajjavu era wano amutuma addeyo mu lubiri ategeke era ategekera abalangira abakulu ab'emituba we banaatuula. Kati okiraba wano ate Katikkiro si yabika mu balangira nga abika ono kubanga Nnaalinya aba asigadde nga Nnaalinya w'olubiri olwo naye nga obwa Nnaalinya bwe tebukyasaasaana kubuna Buganda yonna olw'ensonga nti kubanga gwe yajja naye agenze. Kati obuvunaanyizibwa buddira Nnaalinya era ng'agenda era agenda n'akola bw'atyo nga bamutumye nti genda otekeretekere abalangira we banaatuula. Abambejja bakola omulimu okunoonya anaakubiriza olukiiko olwo. Jjajja w'omumbejja Lubuga ategeeza olukiiko nti omuliro guzikidde Obuganda Namulondo njereere. Kaakati n'ebyo nga mmaze obirabanga bwe bitambudde bwe bityo wano jjajja w'abataka batandikira awo okuwandiika olukalala lw'abalangira abasaanidde okuwa omutuba agenda n'olubugo kubanga ku balangira bano abalondeddwamu ne batuula ne bejjamu abalangira 6 ne bejjamu abalangira 7. Kaakati mwaba abalangira abalondeddwamu abayinza okusikira entebe eno buli mulangira w'omutuba omukulu ogwo ono ab'omu Kabaka Kamaanya ono agwa ava mu Kabaka Tebukywereke ono ava mu Gundi ono agwa mu Ssuuna Wamala buli omu agenda n'olubugo olulindiridde muzzukulu we nti bw'anaabanga yalondeddwa yatandika n'omukolo ogw'okumusumikira. Wano twakitegeddeko dda nti Kasujju Lubinga abeera ku lusegere lw'enkiiko zino era wano alangirira okutuuka kwa jjajjaawe Omutaka Katende Ndugwa. Kaakati nno wano bwe baba bali mu lukiiko omwo Katende Ndugwa akulembera ekika ky'Olugave watuukira naye baba bali mu sitayiro kubanga ebintu baba babitegese dda. Era Omutaka Katende Ndugwa era basalawo okuyimiriza byonna bibaliko era omukubiriza w'olukiiko n'ayingira mu lukiiko. Era wano omulimu gwe omukulu guba gwakubikira olukiiko wamu n'okwanjula muzzukulu we Kasujju Lubinga ng'ani akole omulimu ogwo ye Katende Ndugwa. Kyono yakola guno era ono ye muzzukulu wange. Era bwambala Katende Ndugwa olw'abalangira kyokka muzzukulu we asigalawo era abalangira basigala nga bakola olukalala lw'amannya. Kaakatyo Katende ono olumala okulangirira bebba ye ng'afuluma. Abalangira bano abamaze okubikira ne batandika okwetunulamu bejjemu ani anaatwala entebe y'abajjajjaffe eno. Era bakimala kwabo nga bazze dda wano babaleese era nga buli omu mu nsawo ye mu kikapu kye
mulimu olubugo olulindiridde okukola omulimu ogwo. Abalangira basigala nga bakola omulimu ogw'okunoonya. Abalangira bonna baba bakuŋŋaanye bagenda okukakasa omukolo ogw'okubikkibwa kwa Kabugo. Abantu bano nga bamaze okubalonda, era omulimu oguddako gwakugira ki? Gwakubasomesa. Eno ye testimony oba ye test esooka mu balangira bono, ayitawo oba tayitawo, yeeruwa. Babasomesa embikka ya Kabugo, sijja gikubasomesa, sigimanyi kubanga si kyekintu ky'okulabako. Ate naffe bakitaffe batusomesa bisomese, naye nga tebatukubidde bifaananyi. Era abalangira abo bennyini batwala kinnoomu. Ogwo ogw'abalangira bwe guggwa nga batutte kinnoomu, tujja kuddamu okutunulira okulaba Balubuga bwe bafaanana. Kaakati buli omu abanga amaze okumatira bamuwa chances 3 ez'okugezaako wali mu kubikka Kabugo, bakakase nti ayise oba tayise. N'alinnya ne Katikkiro balekera omulangira omukulu ow'Omutuba. Oluvannyuma n'alinnya addayo okutegeka ekifo ky'abalangira abakulu ab'Emituba we banaatuula. Abalangira abakulu abo ab'Emituba be abazze basikira bakabaka ab'oku ttoopu. Kale nno abo bonna abalangira tebabajjayo lumu ne babayiwaawo kinywa, bajjamu abo abakulu. Era nga bonoogamba nti bayita abataka abakulu ab'ebika. Ab'ebika bayitayo Wakasolya yekka, ab'amasiga okudda wansi basigalayo. Bano be baba bateeseza. Era mu kiseera kyekimu ne Balubuga bonna babeerawo. Omulangira alondeddwa asomesebwa embikka ya Kabugo, era aweebwa emikisa 3 bikagaana nga olwokano aluvaamu. Tugenda okutunulira okulaba Balubuga. Era wano wennyini omukubiriza w'olukiiko lw'abalangira omukubiriza w'olukiiko bannalubuga, kubanga bali owabalangira abamaze kakati baddayo okunoonya anaabeera n'alinnya wooli. Abo n'alinnya ono ow'omubuze yasigala akubiriza olukiiko olwo. Era ategeeza banne nga baayitiddwa nti muyitiddwa olw'ensonga eno, twerondemu anaabeera lubuga eri omulangira alondeddwa. Nabo ne beerondamu ne bakola omulimu ogwo. Naye ayimuka n'ayanjulira bajjajjaabe abalangira ab'Emituba omumbejja gwe balonze okubeera lubuga. Ow'omulangira awangudde nti ffe Balubuga baba Ssekabaka, owulira, ffe Balubuga baba Ssekabaka atali omu tulonze omumbejja ono gundi ne bamwatula erinnya, muwala w'omulangira gundi ne bamwatula erinnya, mu Ssekabaka gundi ne bamwatula erinnya, okubeera lubuga w'omulangira. Olwo omulangira jjajja omukulu olwo amulangirira jjajja omukulu
awo mutuba mu balubuga owa lubuga ajjayo olubugo era n'asumika muzzukulu we omumbejja ku bwa lubuga. Era olaba abalangira abasajja be balonda ow'omutuba omukulu ne balubuga n'abanaalinnya ne yakuŋŋaanya banaalinnya banne ne bejjamu wano balangira abakulu ab'emituba baddeyo mu lukiiko lwabwe. Era Kasujju Lubinga wano akwata omulangira n'omumbejja lubuga ku mikono n'abatwala mu lukiiko lw'abataka abakulu ab'emituba. Bino bikoleddwa nga biri eno bali balindiridde bulindirizi. Kaakati omulangira amaze okulondebwa ate ng'ow'omutuba ate era ne lubuga amaze okulondebwa nga n'alinnya omukulu ono Kasujju Lubinga abakwata ku mikono bombi agenda abanjule mu lukiiko lw'abataka lw'abalangira ab'emituba bonna abakuŋŋaanya awamu. Kasujju Lubinga n'abagole be. Kasujju mu lukiiko luno afukamira ku bbali, omulangira n'omumbejja lubuga we bo ne basigala nga bayimiridde mu lukiiko. Omulangira omukulu ow'omutuba jjajja w'omulangira eyawangudde omukolo gw'okubikka akabugo ajjayo olubugo n'asiba ekifundikwa omulangira muzzukulu we nga bw'amulamiriza nti muzzukulu kati naawe ofuuse mukulu wa mutuba, ofuuse kasolya kansikiranoyo, genda osimbire abalangira abaana bo emituba. Olwo buli mulangira ow'omutuba abeera wa ddembe okusumikira muzzukulu waabwe omulangira aweerezebwa mu bataka abakulu abaweerezebwa mu bataka abakulu ab'emituba. Okiraba kati ngaawo olugendo luno olutambuddwa bano buli omu bamukakasizza era babasumise. Naye kaakati wano ekigenda okuddirira bano bamala okumukakasa olwo kindabikirako nga lumu bwe naliko ku matikkira nti bajja kuyingiza kankendeeze ku Ssaabadinkoni. Bw'aba naayingizibwa tabava eri buveewi paka ku wolutaali. Bw'ayingizibwa asookera ku wali ku batirizo nemulaga wano wojja okubatiriza wano wabatirizibwa bwe bati n'avaayo ne bamuggyayo ne bamulaza awalala wano wajja kubewabira ekituuti wabulirirwa bano era ne bamulaga n'abo bakwaya weeneebeera era ne bamwongerayo ne bamutwala n'agenda waggulu ku kituuti wano we wasomerwa enjiri omukulu n'abuulira. Kaakati bava eyo ne bamutwala ku wolotaali enkulu ne bakuyita kuyingiza. Kaakati no na wano kyovudde olaba nga emitendera gitambula bwe gityo. Kasujju Lubinga mu lukiiko n'abagole. Kasujju Lubinga luno ompiseewo omulangira omukulu jjajja w'omulangira. Kaakati omulangira omukulu jjajja w'omulangira yaluwa. Kaakati n'omulangira ono gye baba bamugye katugambe nti ono yali mu nnyumba ya Ssuuna ewamala
Kaakati gwe baleese agenda okutwala entebe eyo bamugye mu balangira abalala era bava mu nnyumba ya Ssuuna. Kaakati ono aleeteddwa avunaanyizibwa ono ng'oli bamugaa nti genda osimbire bazzukulu bo batabani bo emituba. Oyo ye mulangira omukulu aba ayimiriddewo okulonda abawangudde ekigezo eky'okubikka akabugo. Asiba ekifundikwa eky'olulimi. Omulangira oyo jjajjaawe ajjayo olubugo n'asiba ekifundikwa eky'olulimi era n'asumika omulangira muzzukulu we nga bw'amulamiriza nti muzzukulu wange ofuuse kasolya wansi w'erinnya w'ennonoyo, genda osimbire abalangira abaana bo emituba. Olwo buli mulangira ow'omutuba abeera wa ddembe. Kaakati ku balangira bali abasigadde bavaayo nga bwe tukola bulijjo ku lumbe. Mu kino bwe tubamala omukulu oba wasiga wa mutuba wa kasolya bw'amala okusumika abagguliddewo abalala, kubanga okusumikira kuno kuba kubuulirira. Olwo abalangira bajjanga bamusumikira kabonero akalaga nti bajja bamuwa obweyamo nti bonna bali wamu naki naye. Gwe mulimu oguli mu kikolwa ekyo nga bwe muzze mukiraba. Kale nno eyo siteegi y'eyokubiri ezze kweri eyasooka. Olaba bwe tujja tusembula. Kaakati bw'obanga otunudde oli akugamba nti Katikkiro atwale obuvunaanyizibwa obunaalonda omulangira bamukwase Obwakabaka, awo aba ayingiriddemuwa. Katunulira wano ntulira nabalangira nabambejja. Kaakati y'oli omukopikopokopo ate abuukira waagwe mu layini eno talina. Bano njagala mwetegereza ebintu bino kyekyabimpandiisa be nawulira eŋŋamba ezo ezisooka ŋŋamba obudde buyise bwambu, kubanga sino si gwe mukolo gwe tuddiŋŋana buli kanaku nga bwe tugaa nti gano mazaalibwa ga Ssaabasajja ne tugenda ku mazaalibwa, gano Matikkira gali amateekako ge gwe baasika abaamaze paka olwali bagenze. Kale n'ebintu bino ku generation eno y'omulembe Omutebi njagala tumuwandiike mwe abataka mu bisome abavunaanyizibwa n'aba era abakwatwako ensonga, kubanga olwale bw'onooba oba muto enkya gonna ogujja okutwala entebe eya kitaawo oba eya jjajjaawo bijja kukutuukako naye batwaleyo omubisi. Era olaba bagenda okutukyusiza ennono wano bw'otandikira wano. Oba nti saawa pulezidenti yayimye eri n'agamba nti omulangira gundi abaasika, ekyo kikola. Bw'aba tabalagira nga alagira mu kkanisa gy'asomeramu, lwaki alagira mu Bwakabaka bwaffe oba mu bika ebirala nti tubalondera abasika? Okwo kuba kwonoona na kusiikuula nkukunyi na kutusiikulira ntalo eziyinza okuddirira mu ebyo ebiyinza okubaawo. Obuvunaanyizibwa buno kikulaga. Olaba n'Abazungu baatuuka ne bagamba nti eggwanga lino nga kkulu, sisitimu eno era wano ojja kutuuka olabe bwe tuyingidde mu nnyumba ya Paapa bwe balagira nti ne balonda omukka ne gufuluma muddugavu nti ebikyagaanyi nawana abalangirawo abalemereddwa akabugo avaamu. Olwo bwe yali badde ng'avuddemu naffe twali badde tufulumya omukka omuddugavu naye fe ate sisitimu genda ewappa tegera ki teriyo ne batwala. Kaakati buli olwagenda aba avudde mu layini eno evuganya nga baleeta amannya ago omukaaga ge baggyeeyo oba omusanvu paka lwe batuuka kwawangudde. Kaakati no bw'atuuka mu maaso nga bwe tunakiraba ku ttaamu eddako ojja kiraba ng'embeera eyo etuukiridde eraga nti
kino kiwedde era guno mulimu gugize eki guwedde. Nesemanya ga kabaka 7 wena amakulu gago. Masomo giri ensose kyenkwezi pangirwa Obuganda zakenga nerya Ssabataka kolimanye ettaka lya Buganda kwe mwesongoledde lirye. Kabaka Sekesa kwotudde alina amajimbi k'omuzanyisa bwoki amenya embazzi n'aziwanga mangu ate kyekyamutumya Ssemanda anenya bwasonyiwa. Ologoma envubuka yeeyera eryanyi limuwala muyite lya Mpalabwa. Omwana wa Nabijjano oyo mute jano lyennyini Namasola akulike awulira Pemeku lyendese agaayo omuliro era nga bwe guwemeza enku namutabalirira batyabi gwe nkulaga mufumbi aganda akolobera gwasabula mwana wa Kanywa bibumba gwenkooka omuti ogubala ebikomo n'ensimbi ng'ekyukyu. Sseggwanga Ssebuufu bwango Ssaabalongo Ssaabasajja Ssaabafumbo Kage abeera Bukajumbe.